Omuhabbati gwe gukulembedde mu kano kaseri action neddirira then emundu essasi ekiso omugere n'ebiddiridde n'ebikulembera. Kano kaseri ye kubumu ku busoopu oba obumuvi but nga bwaba Philippine oba bwaba Filipino oba Philippine movies. So movie update Jinja Media TV always. Kano ka movie ke kayitibwa Ketu. Kaseri Ketu kayitibwa ka Ketu. Ketu. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale commentinga. Genda ku Telegram oba genda ku description eri ya video eno. Okebere link ekutuusa ku seri eno oba okwese namba esembyayo 51. Ebeera movie update kano kaseri kayitibwa Ketu. Ketu. Tewerabira nti kalimu essasi, kalimu omukwano, kalimu omuhabbati ate nga drama. Biseera ebisinga movies zibeeramu action ne zibeeramu comedy ne drama ezetuteekayo ku Telegram account yaffe nga temwerabira nti tubatuusaako update always. Ibeera Jinja Media TV, Jinja Media TV always. Nga mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga. Movies ku Telegram yaffe gye ziri nnyingi kubanga twateddeyo wiiki eri eyaggwa twateekayo movies series ali 45 okwongeza ku series twalina right now tulina series nga 10+ naye ate nga tukyayongerako. Series ezimu zirina episode esukka mu 10, ezimu zirina episodes 12 zokka but kano bakayise Ketu kaseri. Subscribe movie update Jinja Media TV.